n'ekitundu bw'aba ayogera ku interview yo takyogera. Why is it not for the saying? Naye agyogere nti omwana oyo yakomyawo. Kati bw'aba tazogera what is it for the meaning? Bw'aba nti ne maama we nazo yazirya. Era nze ndimuwa amagezi bw'aba ng'ali kunoonyereza ku bafere nga tannayita baana ba banne bafere. Asooke mu famire ye starting with his mother. Okay, mother we wamudiza sente. Mama we namuwa miliyoni emu n'ekitundu. Nayo tavaayo kugyogera. Kati kambagambe ebintu bino byansinziza amaanyi nti nze nalina kwetonda nga neetonda ne ku misango gye saakola. Okay. Ekyokubiri nali mulwadde ng'obudde basobola baako kye bankola nga ndi mufiya. Jali yamwetondedde since day one n'abantu bonna abalaba internet teri ayinza vayo n'abagamba nti Mukunja yali avumyeko Jalia. Kale katusooke tukkirize Mukunja bw'aba mufere. Ate pressure gwe yasuubiza okukomya obulamu ne pressure yamufera. Pressure ate yamukola ki? Pressure yamuyita mbw akuba obulango bw'obwo obujani obusala simembu busala amasavu n'embuto. Yewunzika mugambye mbw agenda kumya obulamu bwe. Waliwo omwana omulala gwe bateeka mu kkomera gwe baasiba mbu naye era mbu yatunda obujani n'atakomyawo oba ssente. Bujani ki? Mbw alina obujani obusala embuto. Nze simanyi oba omukyala buli wakomawo e Uganda anoonya ekintu ekimutulendingisa obujani butambule nga kati ali kuntundirako kajani. Mukunja nze kamukubireko wano. Mukunja atasera. Omukyalo ono. Mukunja agenda gamba anko wamma. Ebintu nga si byangu. Mukunja. Mukunja yamujjako mmeka? 17. Musajja wattu oba ali ku ki? Tenga ku mic. Okubidde Mukunja ki? Atasera nze wendobeso simanso sijja mukubira. Anti yatubulira Mukunja ki? Yatubulira ono atasera. Atasera Mukunja. Ogamba otya Mukunja? Gwendi bibitira. Steady. Oyogerako nange Frank Ntambi. Ntambi waddawa. Ndi wano tuli mu kukola show ne muganda wange Faruku. Ku mukyalo ono Walda. Walda yaliwa. Jami Walda. Jalia Walda. Jalia Walda. Iyo. Mbadde nabye ndi mu kuinvestingako n'agamba nti muna yakuwa obukadde 17 obwa Uganda n'obukubirayo. Jalia Walda mmanyi. Ninga twagala kumanya mazima kuwulira ku story yo naawe mu bumpimpi oba kituufu oba si kituufu. Jalia mumanyi. Ebintu ebyo byaliwo mwaka gwa 2021. Yes sir. Writing about now tuli mu 2023 emyaka esatu. Writing about now. Omukyalo oyo yasindika baganda be ebiseera bye nabeerera omulwadde ennyo omwana ng'obulamu bugenda. Yasindika baganda be ne bajja ku kitanda. Abe yasindika baganda be kwaliko omuvubuka bamuyita oba Shata Soja okuba nti tebbanga nga siwuliziganya nabo. Yampa miliyoni 3. Bwampa miliyoni 3 wayita ndooza ebbanga lyalinga ng'egenda wera wiiki omukyala n'atabuka biki mbu sirina mpisa ampaatya ssente ne simwebaza. Kumbe abaleeta ssente baŋŋaana omwebaza kuba baŋŋamba tokola vidiyo n'emu n'ogiteekayo. Kubanga nga nze simanyi lwaki baŋŋaana kati nkitegeera luvannyuma nti ekyabaŋŋaanisa mbu sipositinga nga bamanyi nja kwogera omuwendo gwa ssente. Yes, nga bamanyi nti nja kwogera omuwendo gwa ssente. Nze kyesasooka tegeera kati we nalaba omukazi atabuse ayomba mubbi nengezaako nnyo mwetondera nakola buli ekisoboka mwetondere. Naate Mukunja nawulidde nti mbu ate ssente yaziwa yalingira dokita emulago gweweekobaana naye ne mujjayo miliyoni 10 yalingira miliyoni 17 $15,000 eza dola. Ate bw'aba ziwadde dokita ate baganda be baali bazze kukola kisente yaziwa baganda be baleeta ssente. Kubanga era ekibuzo kijja kale ennamba yange yagirina lwaki ssente teyazissa ku nnamba yange ssente yazisindikira mu baganda be.
kati bwe bajja ne baŋŋamba baleese ezo sente kati nze bwe nalaba atabuse ne ntandika okwetonda kati baganda be muganda we wano e Uganda baŋŋamba sirika tobaako ky'oyogera ne mbagamba ate nneme kwogera ate nga yayongera kumbiya kunyonoona bwe nalaba byongedde otabuka twali twakasasulako mu ddwaliro nga tuwaddeyo emu kitundu nga tulinawo kashi emu kitundu nenninya ne ŋŋenda mpaka gye yazimbira maama we kalina ewaabwe ne banyingiza ku kikomera ne baŋŋamba ne nfukamira ne bankwata vidiyo nga neetonda nga mpanisa emikono nga Yesu ku musaalaba nenkwata miliyoni emu n'ekitundu eyo gye nali ŋŋenze nayo nenjiwa maama we mukazi munene mulokole nnyo wa ddiini mweru alina everything nenkwata miliyoni emu n'ekitundu eyo gye nali ntute nenjiwa maama we nemugamba mami bwe mba nakoze ensobi oba nkoze ekinsi ng'olwo baganda be baŋŋamba kimu weetonde bwetonzi gwe tobaako byonnyonnyola tonnyonnyola baganda be baasikayo mmeka bakola ki baasikayo bamuggyako mmeka kuba gongamba bakuwa leesi kiraga bakuwa 3 nze mmanyi miliyoni 3 essaawa eno nandibadde olaba gwentambi oba falu mbaba muntu mulala nandivuddeyo ne ŋŋamba obwo obusente ebiki naye nze sisobola kyogera kuba nabwo nali sikola ki tobulina nali sibulina era nali mbwetaaga kyova olaba nasigala nfukamiranga mwetondera ne mugamba ow'omukwano nsonyiwa busonyi nsonyiwa mami nga bali baŋŋaanya okwogera abo baganda be kumbe be ekituufu bakimanyi nti sente zaali nnyingi bo ne bazisigaza kati eyemu ekitundu what is for the paying so much nkuwulira mukunja eyemu ekitundu bw'aba ayogera ku interview yo takyogera why is it not for the saying naye agyogere nti omwana oyo yakomyawo kati bw'aba tazogera what is it for the meaning bw'aba nti ne maama we nazo yazirya era nze ndimuwa amagezi bw'aba ng'ali kunoonyereza ku bafere nga tannayita baana ba banne bafere asooke mu famire ye starting with his mother mother we wamuddiza sente maama we namuwa miliyoni emu n'ekitundu nayo tavaayo kugyogera kati kambagambe ebintu bino ebyansinziza amaanyi nti nze nalina kwetonda nga neetonda ne ku misango gye saakola ekyokubiri nali mulwadde ng'obudde basobola obaako kye bankola nga ndi mufiya gyali yamwetondedde since day one n'abantu bonna abalaba intaneti teri ayinza vayo n'abagamba nti mukunja yali avumyeko gyalya kale katusooke tukkirize mukunja bw'aba mufere ate pressure gwe yasuubiza okukomya obulamu ne pressure yamufera pressure ate yamukola ki pressure yamuyita mbwakuba obulango bwobwo obujani obusala simembu busala amasavu n'embuto yewunzika mugambye mbw agenda kumya obulamu bwe waliwo omwana omwana gwe bateeka mu kkomera gwe basiba mbu naye era mbu yatunda obujani n'atakomyawo oba ssente bujani ki mbw alina obujani obusala embuto nze simanyi oba omukyala buli wakomawo e Uganda anoonya ekintu ekimutulendingisa obujani butambule nga kati ali kuntundirako kajani nze simanyi ebbanga lyonna netonde bajjali bange mbagamba ebituufu kambagambe what is for the paying so much omukyala oyo olwe yasooka okukomawo ng'akomyewo yakyala ku NBS bwe yamala okuba obulango bw'obujani n'ebizigo obudde bwonna obusigadde yabumalira ku mukunja n'agamba mukunja yanfera mukunja mufere bwe yavaayo ku NBS nze saayomba oba yali agamba mukunja wa biiti yagamba nze omukunja atasera bwe yavaayo ku NBS nenkubira aba NBS nembagamba kati oli mwamuwuliriza nange mumpeeyo akakisa njije neeyogereko faluku si yenkola entuufu bwetyo bwena obeera omukyala yasasulayo ssente n'abagamba mbu ye simwanukula simulaba mu kamwa era NBS yagaana okunkyaza yawulirako sayidi emu kaakati omukyala era n'addamu n'ennyonyi n'addayo mu Amerika nze n'andeka e Uganda gye nasiraanira era yamaze akomyewo after bukyanga agenda kati yakomyewo era yankomeddewo nze ali e Uganda atagendangako mu Amerika nze ne lwe nalinnya ennyonyi ogenda ekkati okuyimba ne King Shiba twatuula eno ba Jennifer Fulfiga gye batuula eno mu banaku babagiyita pavilion so atundira kugwa obujani wuliriza nze ne lwe nalinnyako ku kanyonyi olunaku lumu lwe twakalinya ne King Shiba natuula eno abanaku bafulfiga gye batuula omukyalo oyo atuula mu bizinensi kiraaso ey'ababedi naye era naffe gye tutuula eno mu banaku alingirizayo Farouk let me for the telling you this kale kansooke nzikirize ndi mufere omukyala oyo yabadde ku interview n'agamba ye mulokole naye abadde ng'agenda n'atunda ng'embeera ega neyeetunda
Faruku olaba omuntu wa Katonda atoloka ku Katonda n'adduka n'atunda ebitundu by'ekyama. Olwo nze omukafiiri nzani atasobola kusobyayo olunaku lumu. So Mukunja yes. Kitegeeza $50,000 omukazi ono tazikuwangako. Tampangako ku ssente muganda wange. Aleeta obukakafu. Abusabe baganda be babulina kuba be yasindikira ssente. Ekibuzo kiri nti lwaki teyaziteeka ku simu yange yo zaali tezigendako lwaki ate azisindikira baganda. Mumwekobaana ne dokita Mulago ne mumufeera $50,000 miliyoni nga 17. Anti olwo kiba kitegeeza ne baganda be twekobaanira wamu twali ne famire ye kuba ne baganda be bwe baba bajje Mulago kitegeeza twali butya bumu. Twali bumu baganda be tebagenda nga nako bajja Makindye gye bampa ekitanda nali ku kitanda Makindye. Si Mulago. Nali ku kitanda Makindye embeera yamalagana ne bantwala nga akasigo mwana takaze sagala nakwogera ttaano ku bulamu bwange boyi nayita mu bingi nze nali nfu. Mukunja ngenda nze kunoonyaako. Mwana omukyala nze ebbanga lyonna mwetondedde kati ye waaba mulokole ng'asabira wakakande egyo gyonna emyaka nga tannansonyiwa ku miliyoni 3 ng'ateemu ekitundu nagizaayo. Faruku mwana oba olinaemu ekitundu kimpe njiddiza omukazi ansonyiwe 5 angije mu kamwake. Nkoze ebintu bingi oyo omukyala mu biliyoni naye yeeyisanga abanaku kuba ffe abanaku tetulaba kirungi muntu kyakoze tulaba kibi. Oyo omukyala kyagamba emyaka gy'amaze nga nfolowinga sirinayo kirungi kye nali nkoza nsiime ssente nazizeyo nenziwa maama we bw'aba gamba sizizanga yaleete maama we. Buno Brunoke naye yamubbye. Kati bonna ensi yonna Uganda yamubba ekitegeeza Uganda tubeerawo Jalia yatubeezaawo ffenna kale gavumenti emuwe gundi minisitule nga bagiyita Jalia World Ministry eyamba abanaku. Mukunja kankuleke nja kunoonyaako. Tano kyekimu. Jalia amannya ge Jalia Nasolo lyeri ekika. Jalia World Nasolo mukyala nga wogambye mu America full citizen. Wagamba ye Nasolo alina permanent residence ya America agenda emyaka 7 egiwedde gyabadde eyo mukyala mufumbo mukyala muzazi Jalia World. Yes, Jalia World agakozesa ge bamanyi ku social media ne mu businesses ze naye ng'agawa ne waffe ye Nasolo. Nasolo baba baaki Nasolo simanyi Nasolo yemu ne Kasolo sekiwa simanyi nange Nasolo anyway. Yes. Simanche. Jalia Nasolo. Yes, Jalia Nasolo bajja tukozesa Jalia World abasinga ge bamanyi. Bagamba azalibwa 95 awo. Nga muto. Baze mutala mwa 95? 95 mwana muto. Abera mwa 28. Yes. Bazadde be bombi gye bali mama ne tata gye bali bulungi nnyo. Azaliddwa awo n'akulabye. Mu nzigo tayi n'akulabye. Ne mwina gwe mutamanyi. Buli muntu mumumanyi. Tulina okubulira abantu profile y'omuntu nga tunaba kuyingira bategeere. Because bantu bangi nnyo abayinza okugamba oyo gwe batugambye nga tetumumanyi. Kati mu mawulire omuntu soka n'obabuulira. So tandika profile. Yeeyo myaka badde gambye 28 egy'obukulu azaalibwa ba siblings abali awo ku side ya maama 9 mulamba. Okay. Chala, she's now a born again. She's a born again? Yes. Yalokoka. Yali musiramu kuba jali yali ayina. Yes. Nalokoka mu bukuru and that is her choice. Yeah. Of course. Of freedom of worship. Yeah. Weri businesses zinategeddeko organic skin care products za tunda. Mwabizigo. Skin care ndowooza ebyo ebijjanja b'ensusu n'ebirala weebityo ebiri organic. Tayocha. Kiwa. Unless otherwise. Ate era alina mu by'okutunda real estate. Business ready? Yes. Okay. Nenga businesses ezo ziwangalira nnyo eyo mu America gyali. Ono mu Uganda tewali ye yagambye tewali nnyo business eriwo. Najje nalabye edduuka ndowooza ya skin care naye nga obulamu bwe bonna buli dedicated eri wano yakoowawo. Yagamba wano yakoowawo. Si bino ebyaba prima.
ebyono byo ndowooza tebirina mbuzibu bino tebyokya birabika unless otherwise nga tulifunayo confirmation endala yes naye nga eggwanga Uganda lyamutama talyagalira ddala lyamuyisa bubi naye n'aliyisa bubi atya era yagamba ffenna tweyisa bubi ne tweta ditya nenta Uganda nayo nenta yaliyisa atya nga family zonna zonna ezaffe Abafirika wezibonaabona neya Walda nayo teyali exceptional nayo yayita mu kusomozebwa okw'amaanyi bambi yes n'afuba nnyo okulaba nti story agikyusa nakyusa olugero manjagala nnyo abantu abateekwasa nti twazaalibwa baavu twakola tutya ng'omulimu gw'okusenjinga lugero so olugero olwo essaawa zino bwe twogerera alukyusizza olwa famire yaabwe. That is good. That is very good. Very good. Yes. Lwali lutero yakyusa olugero nga webafuna ekyokulya leero ku makya tebamanyi bagenda kulya ebeera breakfast nga bagiridde lunch tebamanyi bagenda kubanga balya oba sapa baganda be walina muganda wo mulenzi gatera okwogerako yalondanga n'obucupa mu myala ewe nakulabye kirira nakivubo byonna all those imagine that kind of life nga muli bato mweyiya tebwali bwangu maama nga naye agezaako ng'omukyala mazzi kutunda mazzi ku taapu ayisiwe bityo naye nga tebugatta jjukira bangiko okiraba so watuka ekiseera nafuna okusoomoozebwa Walda ono n'akola decision etaali nnungi etya n'agendako mu Lusaniya tuna mu kamera n'agendako mu Lusaniya delivery embeera ya mukaka nga muto natandika Lusaniya mpola mpola tandikira ku kitundu mwali ne lugenda nga delivery egaziwa yali wa delivery abantu bajja kwebuuza delivery ntambi kyayita muki mu ngero n'olumu tuba twagala okubikkako ye yagamba ati yabyeyogeredde obijjawa yabyeyogeredde ku interview n'agamba nti yeryangamu nti yeetunda yeetundako in that time okitege that past yeetundako okusobola okufunira ekigulira amagala eddiba of course yes kati wamala okukola interview in fact agikola ne Sister Ruth Kalibala it received mixed reactions mu bantu etya abantu abamu nga bagamba yi bannange ebyama ebimu muntu alina kufa nabyo mu ntaano olowooza ne bamwogerera naye nze ku side eyange one omuntu ali bold enough okubanga akubulira that eyo past eyo tulabanga embi ennyo n'agijjayo kiraga one nti alina confidence mu ye nti past ye wadde tuyinza okukirabanga ekibi naye ate yamuggulirawo ekkuba eddala lino eddungi lyalimu oba okitegeera so mu nnono yaffe kale nga womanyi tukuuma ebyama naye kakati ate ye atambuddeko ezo si nsonga muziri ensi you come out open ku kintu ekimu for example omukyala gwe bayita Queen Latifah show yengeggulawo not Queen Latifah Oprah Winfrey show yengeggulawo mu 1986 episode bayalinga yakusatu yavayo n'atulaganga kazini we w'emyaka 19 we yamukwata nga alina emyaka 9 paka ku myaka 12 story eyo oba kitegeera waliwo abasajja nga Channing Tatum omumanyi yazanya White House down yaliko naye stripper omusajja ba Brad Pitt ba Black China ba Cardi B babaddeko n'embeera eyembi naye bavangayo story ezo nezibanga zinspiring abantu so jalia abantu abalala awa omunankulabye wawa yali akuba nankula Kasubi mengo ngawutanya olabanga Kobe Maino ku Bungereza awutanya pia nagwa Declan Rice nagwa Jude Bellingham yale Kennedy n'ateeba ngawutanyizaawo wonna nakulabye Kasubi nabulagala tugenda Mengo genda ko ali ebusega genda ko mundeeba otunagenda Kibuye tunaba nate wonna wala omupiira otuka n'ogukuba nova mu kuba ogw'ekyalo n'ogenda ko kugwessaza nova kugwessaza n'ojja ku national nova ku national n'ogenda international ng'ogukyanga kyayita nti omukyanzi w'omupiira
bweguto yakola ki bwe yagutambuza but kyakyusa obulamu bwe so yaguwummula yalitayalinga n'alitayalinga nadda mu bulamu obulala obwesimbu n'alokoka wakitegeera so story ye kunze eri very very inspired kati biki ne Bruno K kati ye ne Bruno K byabaddemu omupiira omupiira ogwo ennaku zino siyinza kusala kigambo nti gwabaddemu bate gwabaddemu naye Bruno K akola oluyimba alukolera world oyo ojjukira oluyimba gundi lwe yakola Irene Namubiru Mama Mbire I mean Juliana ne Bobby Mama Mbire nga lu celebrating obulamu bwa mama Charles Mbire yes okiraba n'oluyimba Nambiru lwe yakola Nabulo yakola Gilbert Bukenya Nabulo ne kaddi otyo bawokana na Ameria ani Ameria no wa Ameria ono abalala mbazo Ameria wekaba kalulu zezo yes sizezo zitambulira awo zonna kaba kalango nga luli customized webale nnyo nti omuyimbi ayambala karakita yo gwe nga gwe nakuyimba nakudelivaringira Bruno n'akikola nakola ki n'akikola nga kyogera ku life nga wenji kunyumiriza eyo yonna eyali embi ne turning out ngeri very positive era oluyimba abantu bonna abaluwuliddeko balabye nga lutaninga obulamu bwaki bw'omuntu kati wamala odu customizinga ekyali kirina okuddako kulukolera video mukulukolera video ono afuka executive producer aliwa Walda and executive producer abateekamu akasente ono yabeera creative artist yes oba kitegeera naye creative artist era yamanya baani tugenda okukolagana nabo ku project eno yokushootinga video kiba kitegeeza yagenda okuleeta video director byonna nebigenderako kati ku project eyo ne sente zirina okubanga zikola ki zeetaagisibwa era omukyala Walda nakwata sente naziwa Bruno agamba yaziwa director ne Bruno takwatanga ku sente Bruno yewe yagamba okay kati yo omukyala agamba sente yaziwa ba Bruno nti nabawa sente she doesn't exclude Bruno that's why the attacks are on Bruno they are not on the director yes and she's saying omusajja yanziba Bruno K yanziba tagamba director naye Bruno yagamba mu miliyoni 2 nga mu emitwalo 8 zezo sente kushootinga zezo sente zebawayi ndekanawa ati Bruno yaleeta director n'amugamba nze bano bamanyi nga ba family yange yes gwe dealinga naki naye omukyalo ono tomuseera nnyo because bano bange yes ngamazo kola ku project sezenja uli director oyo nga ba so director ndoza kwe kusala akasente ne kabeera kuweka choweka kamera kakati omukyala yatugamba bamubba obo kitegeera Bruno wenabadde ndaba videos yakoze olunaku lwajjo he came out to okutaasa erinnya lye yes kubanga kyetaaga kyayogera ku wiki ewedde nga togera ku solo ya Jose Chameleone sometimes olina okujja odefending erinnya kuba ekintu ky'obubbi kinene so Bruno as a civil person whom I know his civility eri waggulu nnyo comes out to defend himself because fenga abantu kizibu nnyo okujaji nnyo tonakuliza side zombi yes oba kitegeera oba crucifying omuntu kati Bruno yagamba nti ebyaddala ya commissioning director ekyakola obulala ku lunaku lw'okushootinga najja late videographer najja late mu kujja late omukyalo ono alinamu embeera y'Abamerika videographer ono mulina otyo soko nyumya mukubira ashpound yes nti omukyalo ono alinamu embeera y'Abamerika yetya abantu abawangaliddeeyo kale abazungu ayo tugamba western culture eyo eri new about time keeping time management so video director doesn't keep the time so Jalia Walda gets frustrated they are short ng'alinze ekimala yenga ye kumbeera ze then nabira frustrated nakola ki neyekyankuula omusajja ati omuganda Kigundu abiddira ki Kigundu bankima yes musajja w'enkima yamanya obunafu bwaffe abaddugavu bawangaliddemu nti ekya time kyowane waffe sikiwagira muno ki abantu tebakipinga time kineye nnono factors nyingi tukumiikiriziganika oli nakunyonyola Faru mune mbadde mujja mu ntambi osobola okulinda naye ku muzungu agamba funa engeri ntombulira bya time is money is time kati ku nguudo entereevu na buli kimu kati characters zesanga ebbiri eziri mu different worlds
different world ya world eri different n'emyaka 7 just ejawulamu kubanga we nakulabye ebintu yali abimanyi n'egine emyaka 7 gyagenze eri afuuse Jessica Simpson obanje Angelina Jolie tayagala kumanya tayagala byajja Nasolo tobimubuulira kati Nasolo tachabyagala kati sawa zino Angelina Jolie time is time even if they are 5 minutes late kati obuzibu musajja watu Bruno alowooza ayogera akolagana ne Nasolo kumba ali ku Angelina Jolie ali ku Walda very exposed ku time kati conflict awetandikira ddala this one are jumping up project because of frustration jafunye nti bayite baze mu budde Bruno does the due diligence nga we yasubiza omusajja video director abimanyi ekisooka oluyimba lwa Bruno yes era yalina copyright ye author yagenda do performing yagenda do kola buli kimu omukazi yagala jalo mujjako ate kisoboka mu ownership mu copyright ekyo kiyiye kya Bruno ya Bruno because ye muwandiisi ate yakisaka eddobo so kibeera kike tulina beera guided oba kitegeera noba osasuddwa n'ebino ownership ebeera ya Bruno so Bruno ya continuinga maaso na shootinga video kubanga te ngojjeko just oli ne watabeeramu video ya gundi walamu mama mbiri oba biki oba nabulo wamulaba muko ku ya gundi okitegeera so ebeera tribute but oyoso oteka mu character endala kitegeeza Bruno yajja nabeera yes ne videographer naye najja oli ne yechanga yagenze ne mukwechanga Bruno nakola due diligence agezeko kubanga amusika komawo bambi embere eri bweti oli nalaga ntakola ki tayagala kitegeeza Bruno yakola buli kimu ekisoboka oba kitegeera kati video negenda mu maaso okusizira ku Bruno ne bagishootinga era kigenda kwekisa no shootinga Bruno video ngekoze eki ngefulminga weeri kinakola wa yes that it means there is accountability problem eri ruda wa mukyalo ono ne Bruno I think omukyala mukubeera exposed jagenze tulina okusooka ntuza yakatambye mabega akina kusookereza wali era omukyala ye mu bigambo byagamba buli kimu kyali kyamutama Uganda yamutama yajetamwa kati you're dealing with someone aina complexing personalities ezenjawulo ku kintu kiba kitegeeza takolaganika naye yes wakati mu kwagala okubanga ayamba because ye muyambi bayambi akoze eki abayambye era webali abasobola testifying but also the personality wabeera wewe bacha multiple personality disorder nga muri mubeera mu ntambi omukkakamu nga bikimba mu ntambi omulalo you understand so she's trying to fight these two personalities are conflicting kati ene mu jabaita outer ego esawa zino yevuddeyo okubanga ali mukulangira ne Bruno Kembuno yakona who does that mu bantu bonna abayimbi abali wano wachi wasala okukwatagana ne yagogambe yakona banji and you saying you have a lot of money you would have commissioned abayimbi abaliko gwe bogamba Bruno waba yakona kwatagana ne bakamiliyoni gwe bomanya abaliko kwatagana no zambe akubire jali ya waruda okitegeera niyo kwataganye neki nugogambe yakona kigamba nti she's fighting some personalities in herself so omukyalo ono alina mu character ayam character ndala abantu balina okubanga bakola kibategeera but Bruno kinamwagaddeko abadde very sober umbeere eno wakati mu busungu wakati mu kubanga erinnya libali mu kubanga bali onoona yaze nayogera ndi ku videos nalabye jozi yakoze you understand na keeping sober nenseyo na nyonyola because story yabadde etambula ya mukyala yekatenga obanya abantu reactionary okulebolinga Bruno ng'omubbi ne Bruno yannyonnyodde era nsaba just time yokayoka it is going to exonerate Bruno video wefulumira nti no yino omukazi abagenda kwogera ki ate ng'omukyalo oyo she's having multiple personality disorder she's the same woman who failed of keeping a time ku shows ezimu ngate Bruno yazimu soliciting day NTV mwasuze mutya nabaji pre-recording because nobody tiyakola ki tiyabutuukiriza you understand kitegeeza nti ali prone keeping obudde fena it can happen to us Bruno kenyini ye mukunyonyola kwagamba ne interview eno gyakoze gyembadde kunyonyole gyagambira muno yatundanga olusaniya era Bruno yagamba Farani Ruth Kalibala timunkolereko etambula ne mukubanga etambula kitegeeza Bruno naina part ya planes mchi mu bulamu yes you can have all the money telyaganye ne waliwo kibayita generosity obuntu bulamu talina buntu bulamu ayinza okubanga abulina naye wano bulabikanga butandise okubanga bukeewamuko oba kitegeera kuba obuntu bulamu
nalako story emu yagamba nti yali yayamba Mukunja. Yes, Mukunja namusanga ku TikTok nga akaaba namuwe $15,000 eza dollars zigenda zikola operation nakizuula nti n'omusawo yali mu deal eyo sente Mukunja yali afera. Omusawo w'omulago yali mufere. Yali mufere. Yes, pressure naye. Nzijukirako ku nsonga za Lilian Mbabazi. Bali amugobera mu nju. Spark TV neteeka yawo biki. Najja na commenting bamufunire namba ya Lilian Mbabazi amuyambe. Kitegeeza yo omukyala ebyaddala yamuyamba simanyi. Kubanga naddama okuwulira ensonga tazizeemu eza Lilian. Oba kitegeera. So, omukyala ono wakati mu kuyamba abayambye sisobola kubanga nkimuggyako oba kitegeera. Naye ayinayo the other shady side of her. Yes, ayinayo the other shady side of her. Gyatayagala kulaga abantu but mu bikola bino it exposes evaayo. Yes. Kitegeeza oba odiringa naye. Oyina okubanga oli akamanye ng'akoza n'owebba gw'odiringa naye. Yes. Alinga nga coin eba ne two faces. Kisinzira gyazze nayo. Tails oba heads. Tukubire owa video. Kiri kye nagambye Faro. Tukubire videographer. Mukubireko. Ash pound. Nti oba oyina owa video oba yafuna sente. Nti oba oyina okuwulira twagala side zonna tuzifune kati. Tukoye era ne wawuda Uganda ojja munoonya Jalia naye Jalia bw'oba olaba osobola okujja n'okola ki n'awa story iyo alima kulowooza Ash pound kyekiriwo ono oyogera ne Sakozi nsaba ku ddoboozi njogera nani ono Sakozi Faruku bwa mawulire ensonga za Jalia Walda zino eza video ziri zitya omukazi lwaki mwamubba ssente mwagenda ne mumubba ssente problem eriruda omukazi akyayogera kijamu tetwabba ssente yongera ku ddoboozi omukazi kyayogera kijamu twabba ssente yasasula mpola music video ey'oluyimba olwo tugenda netumusinza nemuwala nagundi idea yange agenda nekugasa then nakuwa sente banazingera ku simu sente mmeka yabawa sente mmeka milioni 2.8 2.8 ate nonga kamera ya ready ngala kamera ya ready nga mumanye ezi zintu bya pay nnyo naye I was willing to do the video just because of my friend. Okay. Are so connected? So when we build a bridge, something good can come out of this. And me, I believe that when you do something good, before you do it for anyone, you actually do it for yourself. So I was the intention of doing something good, to do it for myself and assist around me. So natukiriziganya natugamba olunaku waali lulamba nno. Yabagamba olunaku walubawadde lulamba. Yes. Yatuwa olunaku lwokusatu twaliyo ku Sande netugamba netulagaana okushutira ku lwokusatu natugamba olunaku lulamba olwokusatu waali and to my surprise the family members abamu yagamba bajja kujja babeeremu, you know, we do that thing perfectly, and I was so amazed. I was like, wow, that's nice if they're willing to be around to get that chikora. So netulagaana olwokusatu shooting flower baby. This is where a problem comes in. Due to process of shooting a video, most directors don't own the echo because they are very expensive. Waliwo abantu balina offices nga they buy those equipment and netupangisa. Twali tugenda kusooka outdoor, nesooka nembako gyempangisa amatala ga outdoor. Naye bookinga ebyuma bino awe newolera gwe ng'oli ku office yo nabukinga olunaku nga terunatuuka ng'okimanyi tewali kampani zigenda kubeerawo. However, the day before, someone worked. And I put it out. But in the Kumata, you know, Funa, I can never Funa outdoor. The Funa, I cannot, but the three that I later now go. I'm communicating on a Bruno, Mamma Mudiwa, but I want me a chance to TV. I'm going to tell him, but it's Galana to get, you know.
kati amaterialization egatuuka ne tupalapala nyaawo nentuuka ku location esooka natuuka ssaawa 4 ez'okumakya yes ssaawa 4 ez'okumakya naye olede nga bangamba omukyala munaye yeekyanze yagamba omukyala yeekyanze agamba ezige tayagala yagabadde yeekwata ne kamera ye ali mukola vlog byagenza abivuddeko sente azitulekedde nigamba omuntu yatugambye ekiwaali olunaku lulamba nigamba yabadde amanyi nti nno bwe tujja okukola video it's going to be like a photoshoot of which ne photoshoot tesobola kutekinga that short time you know bwekiri so niwatuuka bulote nagamba kati oba bafamiri yaabwe nankubirako amasumba abasinga sikalina nebagamba tugende nansana someplace oba tugende nansana omanyi jaamu waawo katugetinga staff mu jaamu buno naye nga bambi bimusobedde ndowooza omukazi ali mwendayira takola ki kyamuka kati n'abaako ku church wangamba nagamba you know what to do you come to the church I'll tell her I'll convince her bwabakiriza she comes to the church we shoot some shots of her at the church and we go to the director's warehouse ngenda ku church tuka ku church nze nabasokawo golo kweyo time nebagamba netulinda n'okulinda ko ku church awo tebazimba empya o church eri redi awo nene it's a very big church neka tewali parking fe tukoze tuparkinga somewhere bulu nankubira amunayo omukyala agaanye naye what we do tewasasudde ebintu byonna biina let all these things get to west nemushotinga party ya Bruno yes anti kati awo wenkujjira nangamba engeri gye tuwaddeyo sente kuba owaddeyo sente ku bino ebintu they don't refund the moment you pay ebimaze bifulumye boba bala lunaku nti wiziza sente zawe zose zikuddizibwa you have already booked because you sabotaged others that would have wanted to book that time kati tugenda kuya house then got some guys ne tukohakwaya weyamangu then I shot Bruno K's part but social media wa family y'omukyala Jalya I'm like going to use these clips you find way of fitting them in then we make a video tukola video yaabwe kuba kati baganye okubeeramu tetumanyi kyekiwoli kyabakolera kirala so ashi kyenjagala okubuulira abantu omukyalo ono temwamubba nga bwagamba kubagamba muli babbi omukyala wange tetwamubba tetwamubba alright ashi neyanza nnyo neyanzeege nja kunoonyako sides tuziwulidde zo bombi ba parties zonna loza zibadde represented kubanga I have represented eya Jalya kusinzira byayogedde naye hopefully naye weekend wanabanga kyaliko kyekituufu naye wandi munoonyezaako Jalya naye nja munoonya kuba sina namba ojja gifuna nja munoonya ajje tulabe engeri tukiwunzika naye nga siraba wonyo kiryawo tugende ewa Magadi nsonga za America tugende wa Julie zawedde Juliet zawedde naye ino leta file ye ku meza eno file ya gundi yewedde file ku meza Walda Jalya Bruno K Mukunja file ku meza Ash Pound Bruno K ne pressure aliko eno kati file eri mu ku meza endala pressure la kwa sina namba nja munoonya iyo sobolo mwetambala onani leta ya Juliet yini file ku meza egambe etiye eno waliwo file yantukiriddwa nayo nenjibikula ngenda okulaba nga nsanga mu amanya g'abantu bemmanyi wano file mulimu amanya gano kasoke nga menyera abantu Juliet zawedde Senga Acid Governor S MC Rich Jonah Otim Kim Love bonna bali ludda wabo eri kuno ne musajja waffe Cox Chibedi kuliko Juliet zawedde gwe mutwe omukulu oyo ali mu America Acid Senga ali Canada oyo yes Kim Love ali America America yes Otim Jonah Oje ali America Jonah siye bawa Julie yes
Oyo ali America. Yes. Governor S. London. Ali London, UK. Richie. MC Richie. Amsterdam, Netherlands. Cox Chibedi kumere. Yeno file je tuli. Yeno file. Tandika. Kiti ate. Ekisooka bana ababiri Juliet Zawedde ne Senga Acid lwe lutalo olababiri bana bala characters. Anna lero. Tugendo characters. Bano ababiri bali ba mukwano. Annani. Juliet Zawedde ne Senga Acid nga gubasaza mukabo Canada America Connect. Nga gubasaza mukabo nswa nene. Otyo. Nenga they are friends with benefits. How? Buli munga ina kyafuna ku munne. Senga Acid she's simanyi ni mujja kola professionally naye which is okay. Yes, which is okay, but maybe Queen of Fairo, she's a blogger. Okay. She's a foot soldier online. Yes. Kati ngalwanirako Juliet Zawedde entalo. It has to be factual. Okay. Yes. Foot soldier. Manyi bulungi. Foot soldier. Nga amulwanirako entalo. Naye nono nga ina favors za waeri wa Juliet Zawedde ne zisasulwa. Juliet Zawedde nga naye asasula ki? Nga naye asasula. Asasula bana bali bafuna. Bali kigamba friends with benefits. Naye akazibu kano ng'oli amuwa njagalayo kino ng'oli akola ki? Ngamuwa. Character yokusatu eyingirira mu Kim Love. Zikira ziri 7. Kati character yokusatu Kim Love yeyingira n'etabula. Etya okutabula kwa Kim Love relationship ya Senga Acid ne Juliet Zawedde. Juliet Zawedde she's ye bona bano baliko abantu be mikwano gye kale era alina omukwano gwe gumu ogwayina ne Senga Acid gwe gumu nani ne Kim Love. Kati Kim Love ne Senga Acid bafunamu obutakkaanya bo nga balina olutalo lwabwe. Kati Juliet Zawedde ye nga entalo z'abantu tezimukwatako ye bombi akola ki? Zawedde nga mukwano gwa Kim. Yes, ate na mukwano gwa Acid. Wabula Acid ne Kim bo kabwanango olw'ensonga zaabwe zitugenda kuyingiramu lunaku olwaleero. Kakati Senga Acid felt betrayed. How? Lwaki Juliet Zawedde obeera mukwano gwa mulabe wange. Netukiza oli olugero ti mukwano gwa mulabe wa abeera ki? Kusinzira ku Senga Acid. Tugende maaso. Kati Senga Acid n'awulira ng'ekya nti Julie ng'akolagana ne Kim. Yes. Okay. Era birthdays ebyo biki bubagabaga obwo byonna kati Senga Acid afiiringa nti nedda. Oli walukwe mukazi gwe toli mwangu. Kati atandika okubeera nga panchinga bujjabu obwo. Jukira munne naye amutandiikiriza bujjabu. Wabutandiikiriza. Juliet Zawedde n'agala abuzikirizeewo amukubira essimu. Akubira Acid. Ensonga zo batandise okwogera biki ne tusobola okuzimaliriza tebali nnyo kyamaanyi oba kitegeera. Ne text messages ez'enjawulo Senga Acid kyakola n'aziriikinga Snapchat, Facebook wa nsonga ki ezo olinga ez'okumediatinga nti abireka ebyo biki onazikola ki azita era okwagala okulaga nti ono omukazi si mulungi kati ono nga amaze okutaninga baki against Juliet Zawedde kati nga atandise olutalo na Juliet Zawedde gwayagala okukuba banna tuba tuli awo interviews nga zitandika live nga ozimanyi live ku live Snapchat biki nga atuuka nga agamba Senga Acid n'agamba Juliet Zawedde talina wadde n'ebibiri mwavu n'esente zeyeewalanisa nazo ezo zeyampa yakampako nusu olu $10,000 Nawo kitegedde. Wagamba $10,000 team jukira Juliet Zawedde alina team ye kati ba governor Esa wona bali awo. Character yose yakuneyingirawo. Governor Esa yingirawo nga mukwano gwa Juliet Zawedde. Okay. Kati governor AC Kim Love n'abalala bafuna transactions ezikoleddwa wakati esente ziwereddwa ngayo nga Julius waye okujjawo kino eky'olukumi lokalo ne yakampa bannange ne bagenda 19 March 2020 emeka 19 mu bikoze bita July ne zigenda nga opapula luwanvu okwata unokwata sending mpitirivu nnyo is in a region of $30,000 if I'm not mistaken. Kitegeza bano bo bazze okujjawo obulimba tag team ya Juliet Zawedde omuli ba Kim Love ne bagavana S. Esi bagibuulidde nti ono abadde agamba nti 10 lokka kisingako zizino. Oba kitegeera. Character yokutaano Otimu Jona. Ajira muta. Otimu Jona ye boyfriend oba ye fiance wa Juliet Zawedde.
bafunamuko obutakkanya ne baawukanamuko mu mwaka guno mwezi gwalinga gwa kusatu. Oyo mvuka si mupya wa Julie. Ndowooza bagenda mu mwaka kati oba na kitundu gumu. Jona mumanyi. Jona obi wange natulanga wano yatulanga wano nga tuli lubiri senior 1 mpaka senior 6. Jona nali naye. Namulaba Mohamed. Sajja basketball yalinga mu City Oilers ne Uganda ne bali bayawukanya ne Julie. Bali bafunyemu obutakkanya. Jona mumanyi. Yes. Bafunamu obutakkanya senga acid kolo yali mukwano gwa yali akyali ku team yetizawedde. Kati ngalina okukomerera Jona. Namukomerera mu buliza muki mutaka. Namulangira ne girlfriend ex girlfriend wa Jona. In fact ex girlfriend wa Jona mi yafana okufa yafira mu accident I think. Namuleta mu mboze eno nakuba Jona namulangira ebirala mwe muli n'ebisiike n'ebirala. Nabimulangira byonna ebitali bituufu because Jona nze mumanyi. Alinga muganda wange. Abo kitegeera. Kakati Jona doza last year waliwo birthday party y'omu ku baana ba Juliet Zawedde. Kati senga acid nga naye alinayo omwana we. Nga bakyali ba mukwano birthday party yalina Florida. Senga acid n'asindika omwana we ajja abeere part of the birthday party celebrating ng'abaana. Otimu Jona yapikinga omwana oyo. Yaddala ne yapikinga omwana oyo nga embeera ekyali nnungi teyakiinamu na buzibu najja namupikinga accompaniment biki we bitona bituukiriza era pate bwe yaggwa omwana n'amuzaayo omwana ali nyina addayo wa maama we. Okay. Oba kitegeera kati Jona yeewuunya nanyo omuntu nga yakukolerako ne ku ekyo okubeera nga omuspeeding kochi propaganda. Rich ayingiriramu wa? Rich ye ali wakati mukwano gwa Senga Acid mukwano gwa Juliet Zawedde alina platform kwa kyaliza abantu abenjawulo. Kati bya ayinza okukyaza onayogera story eno nayogera story yalyawo wakati. Oba kitegeera wa mawulire kali. Yes. Bonna abafuna mu ngeri emu obindala n'omukwano gwa gulyawo ebityo. Kati yalinda emido. Governor AC ye team Juliet Zawedde kupaka kuwulira bubi. Kati ensonga ebalwanya yeriwe entuufu. Ensonga ebalwanya yandibadde nga ego. Okitegeera. Lego nalala kusaidia Juliet yani ya Senga Acid. Cox nawulira bamusiba. Cox bamusibira kimusajja wange. Cox yafuna obuzibu ne Juliet Zawedde n'omukyalo omwe London. Yabavumira abantu yabavuma n'abateekamu n'ebintu ebirala. Ne Julie ye lwaki abeera nnyo mu ntalo z'okugira. Juliet ye nga ye yagamba gwe bataakinga kuba ekitwaza Cox kibedi personal attacks. Cox attacking yes Julie. The person of Juliet Zawedde okitegeera Juliet Zawedde n'agenda amataka ne galamulanga bwe gali mu kulamula olwo musanga kukyagenda mu maaso. Juliet Zawedde ku side ye yagamba talina buzibu bonna as long as the man becomes remorseful. Agala mwetondere kyokka ye kyetaaga ng'akita. Lwaki babi entalo zino lwaki muzingizaamu amakomera? Anti munnaye Cox yagenda beyond namulangirako ne ku bazadde ba Juliet abaafa byonna byali very very extreme. Kati buli muntu alina engeri gy'alwanamu. Waliwo agenda olwanisa amateeka, waliwo agenda okulwanisa abakifeesi, waliwo agenda okulwanisa abatamanya ngamba. Buli omu alina engeri gy'alwanamu entalo ze. Waliwo ow'ekigambo. Julie bw'aba mugagga lwaki abeera nnyo mu ntalotalo? Anti kakati problemu eri luddawa. Omugagga ne Jaliya bye bimu. Jaliya yamugamba mugagga. Ate yabeera mu ba pressure, yabeera mu bamukunja, yalwana ba Bruno K, yalwana eno. Problemu eri luddawa. Ndowooza conquering. Omanyi oba oyagala conqueringa empire. Battles zino zijja left right and center abakwagalako sente abagala okukubokke wansi abagala okukola kibona bagenda kujja kati the way you fight back ye determining kitegeera azifunamu tazifunamu. I don't think azifunamu naye she's trying to defend herself. Kati yogera ne Jona. Yes. Gwoli mkwano gwa Jona. Julie Zawedde entalo zino azifunamu tazifunamu. Ye waba azifunamu bwaba azifunamu then agende mu maaso. Sisuubira nti azifunamu anyway but yamanyi maybe nyinza okwogera nga si ekituufu nenze mulinda batazifunamu but abazifunamu this is what we are seeing. Kuba Julie mulaba ng'omukyalo no she's reputable. Zimba gye mumuzimbira ate mu ntalo. She's reputable. Alina businesses ezenjawulo, franchises ezenjawulo, alina sente ez'okusinziira. So zino nange nganzo omuntu by the way I wouldn't want name ye kubeera ngeri attached mu. Later file endala eno ndowooza tusooke tugiteeka ku bbali. Ya Juliet Zawedde. File ewedde. Yabankuba kyeyo eno. Yabankuba kyeyo. Ndowooza bajja kwesootinga. Amina. Tubatumiddeko mwenna
abali mu America, abali Canada, abali Amsterdam, yes, Bungereza, yes, mwenna tubatumiddeko. yes. All right, later file ku mmeeza eno ndo kati on a serious note igenda ku baganda baffe abasenguddwa. Eno ya Nema Lubigi residents abasenguddwa. Egamba atya ekisookera ddala fena bu videos tutandise okuba nga tubulaba ebyogeddwa shows zikoleddwa ez'enjawulo naye kyetufiriga ku mutima maziga amaziga gali gakuvuddeko ku maaso ne gabeera nga gatirikira ku mutima nagashedinga esaawa zino ye bantu abamu ku ffe abawulira empathy ku bantu abasenguddwa mu ntobazi ezo eza Lubigi. Ekisookera ddala nze ng'omuntu mbirivingira mu protecting obutonde mbirivinga mu kubeera nti n'abantu tetwandyekokinze kuzwanisenga ku butonde bw'ensi oba green belts ez'enjawulo okiraba naye waliwo obunafu ku sides ez'enjawulo era kyekiri mu fayiro eno nti wakati mu kubeera nga abantu bagobeddwawo awo tuyinza okugamba yes mu mateeka n'okupreservinga obuki temulina kubeera nga mukola ki nga mubeera awo but at the same time we have to know tudiringa n'abantu ki tuli mu nsi ki biki ebirala ebikolebwa awalala ebyali badde nabo bidimolishingibwa nga bino ebikyastandinze lwaki omunaku yali mu kubanga abonaabona mu kaseera kano amateeka gataputa gatya obukiiko obumeka obutuuziddwa okukansolinga titles ez'enjawulo mu green belt ezo ebikyastandinze bebiri mu fayiro eno y'olunaku olwaleero. Ekisookera ddala ngenda kukubulira kye bayita green belts ezo open areas ez'ettaka ezaaganibwa okuba nga zibeerako structures nga tezizimbibwako naye essaawa zo tulabako ebizimbe okugeza Centenary Park ogimanyi ngimanyi eyo eriko ekizimbe ekiriko okitegeera but it is a green space. Kinawataka green wetlands ziriko oba okitegeera tugende Wasudiri Lupaleria emunyonyi tulina okumanya obutonde bwe buliwa leke butonde si butonde bwansi kyekigenda mu maaso awo mu nnyanja. Omubaka ejjo yatugambye Betty Namboze bakireke. Let me quote. Yagambye nti Sudiri Lupaleria buli lunaku weeruti emmotoka ezeetisa omusenyu n'amayinja zirabako nga zigenze naye nga amayinja gazisula luddawa n'omusenyu mu nnyanja. Emanju wa Shiba wona awo okusinziira ku mubaka oba kitegeera kitegeeza Nema eyina capacity okumanya ebigenda mu maaso lwaki yeemulesebere nga abeere nga akola ekyo bwetuba nga tuli mu kyakupreservinga butonde bwansi and we are believing eleki nayo butonde bwansi ojjukira awo twali mu covid 2020 obutonde we bwareactinga ne bukomyawo ne busesema ennyumba z'abagagga ezisinga ne zitwalibwamu onegolooza ennyumba zo tezaaliko plans zaazo bane abazibawa otyo because obeera ogenda okuba nga ozimba ennyumba oyita wana bagenda okuapprovinga obeere ng'ozimba ekizimbe abo bennyini oba kitegeera. Ekyokubiri waki bayita prioritizing development eno neo-liberal policy mu government ez'enjawulo nti regardless nti no nga waliwo ebizibu ng'ebyo we have to develop. Essaawa zino Dubai ezimbiddwa ku ki ku musenyu naki nti at the end of the day waliwo alina okubaawo ekikolebwa ebeere ng'edevelopingibwa. Essaawa zino yemu kwesinga destination places abantu zebasinza okubeera nga bakola ki nga balambula. Nakunyonyodde ku Forest Mall eri ku Wetland. Wano obuzibu buliwo nti waliwo private ne foreign capital. Essaawa zino bamusiga nsimbi abalina ssente empitirivu ennyo bye bawadde babeere nga bakulaakulanya oba nga bazimba mu bitundu mu bifo mu ntobazi. Kati the contradiction egenda kubeera mu mateeka wali nti ono omukkiriza ku ki ate oli n'omudemolishinga because etteeka teryawulangako etteeka libeera tteeka. Entobazi teyawula mugagga na mwavu teyina kwawula mugagga na mwavu. Entobazi ebeera ntobazi ekibi kibeera kibi. Waliwo kabondi eryawo ekinnawattaka wetland okuyana Kyambogo. Waliwo kampani emu ekola emifaliso sigenda kubanga njogera yes ettaka liryawo mu mazzi okitegeera otugenda mu tteeka lennyini because kati wano kyekikulu wogenda mu bakola amendment mu 98 eya Land Act section ya 44 kanji kusomere n'omuntu atuwuliriza ne bagamba the government or the local government shall not lease out or otherwise alienate any natural resource including wetlands. Government teyina kubeera nga ekkirizibwa kazibeezi government zino ez'obutundu okukkiriza omuntu yenna agenda okuzimba ku natural resources ezo naddala wetlands.
kiri mu section ya kiri muteeka. Yes, the amendment in 1998. Nessa was in the contradiction is land titles zicha continuing okwishuingira abantu okuzimba properties ku bifo bino. Ngawe mbadde nkunyonyola ebimu ku byo. Oba kitegeera. Ekyokubiri eno yabadde aba Uganda Wetlands Atlas Volume 1 bawandika ne bagamba nti buli mwaka hectares 600 oba acres 10,483 mu wetland zitwaliddwa mu mbeera eno. Imagine nti buli mwaka it is called the Uganda Wetlands Atlas Volume 1 bawandika ne bagamba nti no buli mwaka weguti hectares 600 oba acres 10,483 ez'entobazi zigabiddwa mu ngeri eyo. Zigabibwa nenga nkunyonyodde etteeka kye lisoma ekikkirizibwa government yes tekkiriza watch baita lip service kwe kuno okubeera nti no agamba noogo gamba noogo kati gamba noogo waliwo pressure y'amaanyi okuva mu political actors ab'enjawulo oba government officials abesenza ku ttaka eryo erya entobazi nga tolina kyogenda kubanga okola. Ojjukira yali chairman wa Kiso district omwami yani Matiak yani omwami oyo yafuna confrontation n'omu China. Ojjukira batwali tuyingira covid yawo ne bagala n'okwekuba. It was all about the wetland itself. Nengo omu China yani abani ababawo okujokolera ebyo bakoleddeko. Oba kitegeera ekyo ne kibeerawo nti mulimu ne bagamba n'ogwo okiraba. Then told all the government agencies ziremereddwa okubeera nga zikola ki nga ziplayinga role yazo olw'ebino ebintu bino nga byennyonyoddeko. N'ekirala 2018 mu audit yakolebwa mu Uganda yonna nga woogiraba ika oba acres 10,554 ze zinunulwa okuva mu ntobazi naye ate ezituluzinga ziri ika 2,882 buli mwaka. Tunula 10,554 ne tuluzinga yes zino ze ziri restored naye ze tuluzinga buli mwaka countrywide 2,882 kitegeeza the battle bagiruzinga dda yagenda baluzinga kitono okusinga ku kye bafiirwa okununula kutono nnyo. Yes. Nenga zino zona ekazi eziri wana ebiseera ebisinga abaziriko beebo bamusiga nsimbi bagamba n'ogwo olinajja ne yesenza si bansindika kiga. Okay. Kakati ekirala waliwo issue yabadde eriwo ennyo era abantu bali concerned on yabadde ya Buganda Land Board. Kati Buganda Land Board wano wejjiramu ekisookera ddala tuba tuli ku ttaka ly'Erubigi litandikira side zaawo ndozanga namuŋŋoona awo era ekeeyo ettaka eryo liri ku Kabakazi Mailoland land title eri block 23 203. Kakati obuzibu obuliwo ne Buganda Land Board obuzibu bwesinza okubeera ng'esanga kubanga abantu babasoloozaako obusuulu buli mwaka naye bagamba ettaka lyonna eriri mu ntobazi lya government. Anti kati the contradiction is nti wetland ebeera public good okitegeera naye ate it is located ku land eri privately owned by an individual. Kati how do you balance that? Nti omuntu ttaka lye liiryo neririko ki public good kati ogenda ku balancing otya kyobalaba nti yo nemejja negamba tolina kubeera waawo. Buganda Land Board nekulaga nti noye buli mwaka esoloozaako obusuulu ku ttaka lya Kabaka because entity protecting kati ani abuzaani kakati wano ekirina okuba nga kiramula kyeki. Buganda Land Board enegaba byapa. Yes. Ate Nema agamba nti temulina kubeerawo. Buganda Land Board yasolooza busuulu ku ttaka lya obusuulu. Yes. Tagaba byapa naye asolooza obusuulu ku ttaka lya Kabaka lino buloko naye ate Nema egamba buli ettaka lyonna eriri mu ntobazi lyani. It is a public good tulina okuba kitegeeza Buganda Land teyandisoose kusolooza kintu kino. Nende Buganda Land Board naye kugamba kati ttaka lyaffe lyange kati waliwo okusuka omugwawo okulina okuddamu okukola ennongoosereza endala kati akafiiramu abeera gwe ng'ogenda kubanga lino ettaka oliraba abantu bangi ababaddeko bembadde nsomako abamazeewo n'emyaka 6-7-8 bazaaliddeko bawasirizzaako basomerekezzaako okwo abaana oba okitegeera. So wano waliwo enzikiza wakati wa Nema ne Buganda Land Board naddala kati ku side ya Lubigi awo ku ttaka lya Kabaka waliwo enzikiza. But on the other hand nkunnyonnyodde ne nkugamba nti there are so many green belts around ezikkiriziddwako abasajja bamusiga nsimbi okuzimbako ebyabwe. Kati yo Nema ekkiriza etya awalala because
ogenda mu lubijjo kyankalanye omunaku ono ffe nga tukutunulize munu nga tugamba atono the contradiction bali very very selective ekirala eno mu lulimi olufuutifuuti bagamba it is a discriminatory enforcement ogenze ku lubiji obajjeewo bano abasajja abasudiru bali mu kubanga bayinaayina n'abalala abayindi abachina eno bano bayiwa eno go ate bano bayiwa ekyokubiri ngenda kutwala mu kakiiko ka COSAS akatula mu March 2023 akakiiko kano it was a cabinet subcommittee eyakubirizibwa Prime Minister Robin Nabbanja ne bakikkiriziganyako nti nno bagenda kusazaamu titles ku Nakivubo Channel. Nakivubo Channel yamu ku green belts zetulina Nakivubo yali muntu oba kitegeera Kampala yena almost ne bamala okukkiriziganya titles ne bazireeta nti zizino tuzikansolinge. Do you know what was done? Bano bananyini gundi bino Nakivubo Channel ne badduka abalina ebyapa Nakivubo ne badduka paka mu court ekite recommendation eno bagirako injunction kizikira discriminatory enforcement ekyokubiri mu March 2018 kankuzeyo ko katono kubeno 2023 memo eyafuluma okuva mu NEMA nga muli mu meeting eno mwalimu Iddi Dorothy Kisaka basalawo ne bayita nabo plots ezali titles eza plots ezino kubanga zikansolingwa mu Kampala wano wakati nga kuliko wetland section ye Bugolo Bangalows naye ettaka lya UBC nga excluding lyo. I'm talking about discriminatory enforcement. UBC na ile mazi. UBC land. How it is a green belt. Yes. Yeah. You understand? But it is discriminatory. Kitegeze kintu kiri disorganized. Very very disorganized. Kakati. Yes. Kati Buganda Land Board ekisokera ddala yo eri mu kattu. Etia. Eri mu kattu olw'ensonga osoloza omusajja obadde omusolozaako yakimanyi wano weewange. Okiraba oganya okubeera nga okwatagana n'oli because mwe muli organization esobola okubeera nga mu meetingira ku higher level of making resolutions of how you are going to do this. Okiraba naye oganye oba tokoze due process yo. Yes. Ono n'asafaringa kunga bamusenye n'abalala mulimu omusajja bambi yannume nnyo eyafa yalina paaka. Yes. Oyo nabeeranga afa oba kitegeera. So Buganda Land Board yanditudde ne NEMA omuntu wa wansi ono n'atasafalinga. Yes. Kati obuzibu obuliwo because at the end of the day we need harmonize. How do we harmonize this situation? Government ya Uganda, government rules zaayo zonna ezimu ku zo ez'enjawulo kubeera nga preparingira bannansi. Tulina ministry number eteekateekera eggwanga era waliwo ne ministry doketi endala ey'ebibamba ebigwa bitalaze nti ettaka ly'ebuduuda libumbulukuse ne badduka ne batwalayo relief fund. Oba kitegeera kitegeeza nti government mu ssente zetuwaayo oba zetukuŋŋaanye ziba zigenda mu budgeting and what eyo nayo eri prepared for abantu bano oba ogenda kubanga obasengula. Yes, nze mu ntandikwa nakugambye twetaaga entobazi tuzeetaaga zifilteringa amazzi biki obutonde bw'ensi oba kitegeera because singa lubijji ekalira kato corridor tugende Luweero tugende Nakasongole egenda ku drying up oba kitegeera zino green belts eziri mu Kampala ozalaki ssaawa zino enkuba yina etonye ku lunaku olwammande eyitako mu Kampala wakati amazzi tegalina begagenda. You understand? Kati nze nga omuntu nanga alwanirira obutonde bw'ensi mba nkyetaaga naye obuzibu government oba oyagala kubanga oteeka mu nkola ekintu kino tetukuganye n'etteeka likuprotecting naye abantu bano oba ogenda kubasengula one omanya bali bameka tibali abantu katugamere 15 ngenda kubeera mbajja wano kambereko ekifo kye ngenda okuteeka eyo olubajja wano mbateeke wano baberekewo okutandikira anti yegamba bajjawo mu bukyamu nga government yali luddawa because ebitongole ebingi ebyenjawulo kati gwe ngoyagala okumanya muno government ekola keera ogendo teka obute sign post yawe bajja kukwata bingi bamanya wozimbira structure nebeerawo myaka 5. I think ekiruma omuntu wa wansi kulekawo ono n'omenya ono awo waluma n'ekyokubiri oba ogenda kubanga okikola ebyaddala olina okupreparingira ono ogenda mujja wano omuteeke luddawa
kubanga at the end of the day woboganya omufunira wagenda kati gwe Faruku n'omusajja watu nawe ali ewuwo bano bagenda fukayo burden of course awo kitegeera criminality agenda kubeera rising yes kati fena we are affected affecting a system yonna government omusajja omugobe talina watsula talina kyakulya kati agenda kukola agenda kuddawa agenda survivingira kunze be abana bosanga zino tekeze mulaba abana bakuba omwana talina kyalya talina mulimu takola ki government oganya okubeera ngo bino byenalabye n'ensereko nga bamutwalaganya kanka kuzannyiri nsereko omwana yamugambye ko bugambi oba yabadde kungo oyo so wa forest namuwerawo ebibi ndowooza keekano kufiira bwamu wano wabaawo b'amagezi nabagamba dda gwe sigondagira simanya fangonis rubbish oga nti genda oje sinza akiikirira ab'ennansana mwalonda naawe nkugobi genda wano tebandagira nkugobi genda nze ngoba nti omumanyi nze ndi wa discipline genda ekyegerera abantu b'ennansana temwalonda rubbish bandondera mu Kampala Central si Nansana bwe baba yambye nembogerera please kyovula abantu abasinga tebayamba nnyo bantu banaku nnyo omunaku nnyo ate olumu afuuka atategeera Chris tumusiime so omukulu watu yakoze eki Faruku toseka Fangoni si mikwano gyansereko mikwano gye naye Faruku ensonga eno si yakusekeramu si yakubalaata no toyinza gamba Fangoni rubbish anti what kati oseka ki no what wamuze toyinza gamba muno nti Fangoni rubbish kati genda obuzibu obuliwo okitunulira mirundi ebiri Muhammad Nsereko Honorable is a leader is a leader naye mukubeera leader kankubuuze ggwe MP anamulonda bantu naye muntu kyasiga ogenda mu kabokisi wali okujuza bano ab'ebigaali abanaku bavumye abavumye of course kubala atoko okitegeera nti tulina aba leaders mu Uganda ababadde from zero abawaniriddwa omuntu ono naye abateekayo eri naye mu kubateekayo eri mu kutuuka bye bino byowulira essaawa zino anti era kiikirira Nansana it doesn't matter Nansana erina bawakayima baani it doesn't matter because even in Kampala here I've told you we are facing the same challenges Kampala essaawa zino bwe giyitemu gyakiikirira weefaanana tunyanga bali mu Mogadishu what has he done about that naye kirala omubaka wa parliament oba ogenze mu parliament oteeseza ggwanga kati bano bagamba Fangoni rubbish badde bazekola ki anti badde bamugamba abeereko kyayogera ku nsonga z'abantu abali evicted wa ebibiji n'abagamba mugende yes ndowooza mwe muli bambikunga musajja wattu oba gwe yabadde agamba oba kitegeera so enkola eyo etandise okuba it is exposing our leaders mu kaseera kano nga tuli mu crisis what you would last wish to hear is that such comments from him regardless of oba bakunyezeza as a leader obanga wayita mu leadership skills bavuma bawaayiriza bakola ki golina kubeera mu kkakkamu so yali kuba mu central yali mu ba mu central yali kuba Nansana yes tali kuba Nansana era banaku tebayambika nenga beyajjamu akalulu ne wano mu central abalinyanga ab'Nansana ovume w'Nansana omunaku oba ovumidde muno w'Ekampala ow'ekigali omunaku okay oba kitegeera nenga bye bakuteekayo wali ate okiikirira oba ogenze mu parliament ensonga ze bateesa ko ziba za ggwanga ezisinga toteeseza Kampala si waliwo ekisiizinga okuva mu bantu bo noteeseza eggwanga ebigenda okubanga balitwala oba kitegeera alright so bwe kityo bwe kibadde naye nga Kampala erina MP erina woman MP erina ED yes erina minister erina road mayor erina deputy ED yes deputy minister erina councillor erina road councillor bonna basasula ne Kampala tatambula aganya okutambula leadership betuwaayo bonna basasulwa omusaala tumalize ssente nnyingi nnyo mu politics than in service delivery abo bonna baaki bonna basasulwa kati Faruku oli exposed otambuddeko okunsinga ebibuga byonna byogenzeemu we have the same system of governance ng'eryawo wewatyo muyina ono muyina MP ali awo central gundi ali awo muyina ED muyina minister muyina aba RCC muyina
kati KCC bali mu kulwana in fact tujja gikola next time. Yes. KCC zezinentale ziri mu KCC. Yes. Idi alwana chisa simanyani chofa. Minister alwana Idi. Lukia simanyani ono yes. Zahara. Zahara is speaker a protecting abami baliba abana abagendera ku official leave aba NUP. Idi bayagala okujjako emisaala gye halutinge minisita n'amugamba nti ogenda kutuleetera obuzibu tusasula sente zetutamanyi bagenda kufuala mu kooti. Tujja gikola eyo. Tujja gikola. Eno abakozi ba KCC basasulwa. Eno abakulu bali mu. Yes. Kati zenta. Kampala is in a messed up situation. One of the leaders we are having is Muhammad Nsereko. He's busy in his car doing TikTok living. He's a foot soldier of someone. Watch it again. Mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebale ddala sibula abantu. Yes, bana abali ku Gossip Live mwebale nnyo kubanga mutwadde obudde olunaku olwaleero. Nadde sibagambya nnyambazizza mu kijooweewo kino kina. Latifu. Ne teba educator ani ono tankwase. Educator najjeko ennyota ezo. Neno si nnyota. Kyekyo. Eno pesa. Mbadde manyi. Era muganda wange Luko weesigire. Luko weesigire ntunuulira bulungi saagala enkyo ompe summons. Ebyambalo bino tusibako bana muganda wange educator nasangibwawo ku Atlanta building opposite Cooper Theatre Complex ku namba y'essimu educator ni ku namba y'essimu 0708 639 bannange mbere nga mumutuukirira ku byambalo ebiri customized ebyenkola zonna nenga bitunge mwana oyo kabaka mu kutunga ne baganda bange abasembayo bamunno watch bano bo bagamba nti buli mwezi sasula emitwalo 3 gya Uganda oberengo olaba film unlimited ezaba VJs ba Uganda bonna okutandikira ku VJ Junior n'abalaba VJ Jingo VJ M VJ Uba VJ Ulio VJ Shaukanli VJ Tom banji baliko ku munno watch ibere emitwalo 3 films enkadde ne films empya. Alright. Pitirivu. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bangambye nti aba student be KIU tebalina internet. Tebalina wifi shaka. Temwina wifi. Wifi erimu selected areas. Ate eribize. Ate tuition mungi. Internet tetambula. Ba student we bagamba. So basajja balaba. Si abasajja balaba. Sajja balaba tereza internet. Kati wa IT anakola atya. Oba bagiseera. Ane baba bagiseera sente ze bajjako abantu mpitirivu. Olaba nange bakali nina fiber ya wifi olusome gundi number tuition gundi number. Somero eri lyonna weri tu university nga teririna. Tukyakola okunoonyereza tulabe oba ddala bituufu student tebalina internet. So abantu mubawe internet. Makerere internet eberawo hotspot buli kantu kogendamu. So mukikoleko kintu kiberenga kitambula. Kiba boosting research. Buli mwana wabeera amanya abeera mu kumanya because to building Uganda yenche y'abantu abamanyi. Kati internet olina kati research kigwakola. All right. Mwebale nnyo mwebale ddala katukomere ero wano tulabagane next time.